Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale gwe naali ku mukutu ogwa There is Still Hope twagala nnyo ali mu ggwanga Uganda ate nawali emitala w'amayanja we bali kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, atukuwa ekitiibwa n'amatendo. Olunaku olwaleero mwoyo omutukuvu atuluŋŋamye tunyika buli sekiddoomu alaba era awuliriza omusaayi gw'omwana gw'endiga mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Njagala wano basingo mujje muwulirize nammwe abazaalako nga mulowooza temulina ssuubi, teri asobola kuba nga ate akulaba. Kankubulire buno obujulizi bw'omusumba Ap.Bunjo. Njagala obuwulirize bulungi ng'anyumya engeri omwami we gye yamusabamu obufumbo oba engeri gye baatuuka okuba nga ate bafumbiriganwa. Obujulizi buno bulimu ekyokuyiga kinene nnyo naddala eri mu abaana abawala abasuubira nti w'ozaalako tosobola kufuna muntu akwagala. Manya abalenzi balina nze saagala yazaalako, njagala omuntu mbeerera, okitegeera nga tazaalangako. Bambi bano balina abaana ne baggwamu essuubi bo ne balowooza nti oba tebasobola kuba nga bafuna omuntu abatwala. Yakuzzaamu amaanyi ng'owuliriza obujulizi buno. Omuntu Katonda gwe yakutegekera n'onooba ng'olina abaana 18 ng'ebbeere liringa sapatu nga gw'olaba teri asobola kugamba nti I love you. Omuntu omutuufu kasita anajja ye ebyo bisigadde tajja biraba, yajja kulaba omuntu bulijjo gw'abadde anoonya mu bulamu bwe. Njagala owuliriza obujulizi buno obwani obwa Ap.Bunjo. Ogenda funamu ekyokuyiga kinene era ojja kukkiriza nti Katonda kye yategeka nga kikyo, sitaani ne waatambuza ekigere ekimu tasobola kuba nga ataakola ki akitwala. Mu ddakiika zijja kuba nga 5 ate esobola okuba nga ate tweyongerayo. Nawandiika lisiti yange. I wrote down my list. Ngambaze Yesu njagala omusajja nga sugar daddy. And I said, Jesus, I want a sugar daddy. Anti nali noonya love. I was looking for Nga love. bagamba mbu ba sugar daddy bagaba love. That sugar daddies have Ate love. nze saalaba love. I didn't see a lot of Ngamba love. efaanana etya. I was like, what is love Ngamba like? paki sugar daddy. Give me a sugar daddy. Kinsinga emyaka nga 10. Older than me like 10 years. Oba 20. Or perhaps 20. Kati banange singa nafumbira musajja nsinga emyaka 2. Now imagine if I married someone Singa who was olubuto 20 years old. luguddeko. And then they would now Bambi be so lutaata aged. bamanye egenderera abatazzewa. Katonda yali amanyi kye neetaaga. God knew what I needed. Gwe kyoyagala tokimanyi. You don't know what you Kati you want. belong to God. Naye oli wa He has your Katonda. future. Ayina He knows amagenda your go. steps. Amanye He knows ebigere what byo. you will be. Amanyi ky'onaabeera. Nekyoyagala tokimanyi. You don't even know what you want. Nasaba omusajja nga gwe njagala simumanyi. I asked for a man, I didn't even know what I Kubanga omusajja wanted. Mukama gwe yampa si gwe nali njagala. Because the man the Lord Naye gave ate me he what was I the wanted. perfect man. Naye yali atuukiridde. Nenva Thailand nkomawo. And I left Thailand and returned. Nsanga baŋŋamba. And they told me, Waliwo there is ayagala okuwasa. someone who wants to marry you. Bagenda okumuŋŋamba. By the time they told me, Nze nali saagala basumba. I didn't want pastors. No. Nali saagala basajja beeru, nali saagala I basumba. didn't want brown men. Nga I ne didn't want bwembuuza reason nga pastors. sigimanyi. I even didn't have a Naye reason. weepanka saga musajja I just said, don't noonya want. akozeeko noonya agira bw'ati. I don't want. I want someone who has done Ojja that. You remain. Hey, ate abo abasajja abakozeeko bajjoga bagamba wansanga ne ssente zange. Those who have money tell you, you already found me with money. Bagenda okuŋŋamba And then they told me nti Ap.Bunjo. that Ap.Bunjo. Sajjukira waliwo abaali bajjako awe waliwo yajja okuŋŋamba tofumbirwanga musajja wa pasita ate towasanga mukazi wa pasita. Do not marry the pastor's man or the pastor's Tofumbirwanga woman. musajja wa pasita Do not get married to a pastor's towasanga man. mukazi wa pasita. Do not marry a pastor's Tofumbirwanga woman. musajja wa maama wo gwakuwa Do not oba marry taatawo. your mother's man or Fumbira your father's omusajja man. Katonda gwakuwadde. But marry the man the Lord has given you. Baagenda ne bandeetera omusajja.
They went and brought me a man. ng'agamba He was nze saying, njagala mwala eyazaalako I want a woman who has already kubanga given mukyala wange birth. tazadde myaka 10 For my kati bwe mukuwa wife has omuwala not given eyazaalako birth for nja 10 kumanya years. nabaana yeezaala So I'll know that her cervix is okay. negamba Her naye uterus mukolite is zenoonya working. oyo taliimu And I say, the quantities I want, oyo that atalina one is not nakukkiriza enough. That one was not have nga faith. sala yazaalira ku 9 Sarah gave birth at negamba 90. mube nnoonya oyo taliimu And I said, among the ones I'm looking Ne for, that one's mugoba. not mine. And I chased him away. nze nga njagala kimu kyokka omusajja atya katonda I just wanted one thing, and man that ebirala fears byonna ne God. biddirira All the other things will come naye after. aposo bunje bwe yajja nti ayagala kumpasa But when Apostle sajjukira Bunjo kubuuza came, mukama I didn't remember to ask the Lord. nakkiriza bukkiriza nti essebo nsanyusa okulaba I kubanga just said, yes, I'm happy to see. alabayo bwe yajja nti agenda kumpasa When he said he was going to marry me, ffe courtship yaffe yali omukwano gwaffe gyali 3 months our courtship was a 3 months. ogwasooka bwe yatwayogera The first time we spoke, nenzikiriza I accepted. naye after. aposo bunje bwe yajja nti ayagala kumpasa But when Apostle sajjukira Bunjo kubuuza came, mukama I didn't remember to ask the Lord. nakkiriza bukkiriza nti essebo nsanyusa okulaba I kubanga just said, yes, I'm happy to see. alabayo bwe yajja nti agenda kumpasa When he said he was going to marry me, ffe courtship yaffe yali omukwano gwaffe gyali 3 months our courtship was a 3 months. ogwasooka bwe yatwayogera The first time we spoke, nenzikiriza I accepted. ne ŋŋamba essebo And I said, yes, sir. kaakati ne bamubuuza that was october Gwali mwezi gwa nebagamba kumi. nti omuwala ono omwasadde When will you marry her? february And he said in nemugamba February. agenda okomangawo mu january And I told him, go, you'll turn in January. kati tunaaba tukola ki lino lyonna ebbanga What shall we be doing all this time? tunaaba tukola ki nze simanyi courtship mugimazemu myaka 10 mukola ki What are you doing in a courtship of 10 years? nti mweyiga osobola okuswankula ng'akulaba Can you eat badly osobola when you okumeketa badly when? amannyo ng'akulaba Can you chew your tooth as he's ne watching? bw'obeera gw'ojja kwebikako You'll also cover naye up. bye kati byebbanga mwe mubimanyi naye nze But I, twamala 3 months we spent 3 months. era bwe yaŋŋamba nti nno bya next year ne mugamba okomangawo omwaka ogujja And when he told me next year, I told him, you return in the coming naye year. naye yali anjagala But he also loved me. n'agamba nedda kati gwe tugamba ddi And then he said, when? ko nze December And I said wulirayo December. nanoonya katonda I sought the Lord. I made God my goal Nenfuula Katonda ekiruubirirwa katonda kyange. nannoonyeza omusajja gwe sandisobodde kulaba And God sought a man for me that I could mu not have kwolite found. za bunjo nalinamu -0 nga In the mulimu n'amaaso qualities, I had a -0. ye yali anoonya omuwala tafumbirwangako He was looking for a lady who has never been bw'anoonya married. omuwala mbeerera Looking for a nze virgin. engo zaali zantangula emirundi 75 I was being nga scratched for n'embeerezi 70 kudda alaba times. kaleega kaleeze bulezi bwenyi He would nga just see the sirina kwolite okugjako ey'okutya katonda The only quality I had was the fear of the Lord. naye ate naye bambi nange kuzange yali talinaako But he also didn't have any of my qualities. yali alinako emu yokka yakutya He katonda only had one, the fear of God. naye neŋŋamba kale I said, okay. naye nakafumba emyaka 34 But I've been there for she was the 34 perfect years. man Yali omusajja atuukiridde. bamugamba omuwala gw'otwala They told him the girl you're taking. yakava mu bufumbo kuba nali sinanamwezaala myaka 2 I had just left marriage. nagamba sifaayo And he said, I don't mind. naga naye watugamba toyagala mwala azaddeko And they told him, ne bw'anaaba na mukaaga nze kati ntegedde nabaana ezaala nja kutwala oyo even though she has 6, I'll take her. katonda nga yansooseeyo When it was God that had gone before me. nze obufumbo bwange ne bunjo si bino bya sexi no Our marriage is not just about we sex. are on a mission Tulina ekiruubiro obufumbo kigenderera. it's God's mission Mission ya it Katonda. has to be God in the center Katonda alina obbanga ali goal eteekwa makati. kuba nga ogenda kutuukiriza mulimu gwa The katonda goal ought to be that you're going to fulfill the purpose of God. byotegwawo Beauty fades away. kati singa yali anoonya beauty kakati nenyonyolako obwenyonyozi nepanga wano neneesabika wano singa byali anoonya kati singa If you obufumbo are looking for buweddewo beauty, I have to explain a lot right but he now. was looking for a God fearing woman Naye yali anoonya omukyala muvubuka atya gwe weetaaga Katonda. muwala atya katonda Young man, you need a girl that fears the Lord. omuwala atya katonda A lady that fears the Lord. muwala gwe weetaaga musajja atya katonda Dear Lord, you need a man that fears naye the Lord. nakugambye katonda ali faithful But I told you God is tosobola kubanga faithful. gwe weegabaagaba You cannot be giving out n'ogamba nti yourself mukama like mpa that. Mr. Right mukama mpa And you Mr. say, Lord, Right give me Mr. Right. today we are going to add value on ourselves Leero tugenda kwegattako omuwendo. because time is against me naye kati ekyo kyoba omanya don't make marriage the goal, make God the goal. Tofuula bufumbo kiruubirirwa Katonda leka abeere ekiruubirirwa When you kye. are aligned with him he orders your steps. Bw'oba oteredde naye alungamya ebigere byo.
kino kiwulire. Listen A to godly this. partner is not found in desperation but in divine alignment. Omubeezi atya Katonda tafunibwa ng'oli awo yagayaga naye ng'oteredde Si tomufuna ng'oyaka nnyo ng'oyaka nnyo naye ng'oli aligned. naye ng'oteredde. Simanyi mu don't kyaki know. mwalimu abawala embeerera There were era nze virgins balinga in bagamba church. tewali ajja kuwasa They would tell me no one would oli marry you. mbeerera The other one is a n'oli virgin. mbeerera So-and-so is a nono virgin. naye embeerera So-and-so is a ng'ani virgin. akuwasa. Who will marry you? Mwana wange divine order yajja emugoba. The Kuchu, divine kuchu, order came kuchu, chasing him. kuchu. N'abayitako And he bypassed them, bypassed all of them. n'agamba bampooli. And he said, let them give me that N'agamba one. "Yii, oyagala damage eyo. Do you want that Eh, damaged one? oyo. Yes, she's the one. Abadde muka musiraamu. She has been a wife to a Muslim. She's the one you should give God me. knows your spot. He Katonda knows your amanyi position. ekifo kyo. Amanyi ekifo Ajja kyo. kukulungamya akutwala awantu. He'll lead you to a place. Nze saafako bagamba nga gendako mu makanisa bakulabe. They told me, go to churches that you may be Saatambula mu seen. makanisa. I never I went was to so churches. committed to my church. Nali newadde nnyo eri kanisa Naye ye yange. yali atambula butambuzi. But for him, he was just moving N'agamba, around. omuwala. And he said, oh, that Nga guy. mumuyite mulabe. Call him. Olwo Call nga her, Mukama let me amaze see. okunkolako pano The beating. Lord had done panel beating Ne on me. nfukamira ne mbuuza omusajja wa Mukama. I knelt down and grabbed Nga a man of saagala God. nze basumba. I didn't like pastors. Baba n'emitawaana mingi be They have balira so many abaana troubles. b'ekkanisa They be nurture balya children in church. be balya emmere esimbyeyo They eat be the last bafumbira food. ekaasi. They cook for the church. Kiba bamaama ba kyaki bonna. We are the mothers of all Naye ate church. Katonda kye yali ayagala. But that is what the Lord wanted. But now, Now, if it wasn't Bunjo, singa teyali then who Bunjo, would it be? yandibadde ani? Perfect. Atuukirire. Era muyita perfect, the man. Bw'ayingira awantu omanya abasajja bonna baweddeyo. When he enters somewhere, then no men are done. Baba baweddeyo. That is it. That is it. N'ayingira abo kati. As long as he Mba enters, musore naye mbasiraba. I cannot see anyone else. Ngamba omulaba. Musa basala omusiwa gutonya Bunjo. Mutima guba Bunjo. The heartbeats of Bunjo. Bw'ayingira awantu omanya abasajja bonna baweddeyo. When he enters somewhere, then no men are done. Baba baweddeyo. That is it. That is it. N'ayingira abo kati. As long as he Mba enters, musore naye mbasiraba. I cannot see anyone else. Ngamba omulaba. Musa basala omusiwa gutonya Bunjo. Mutima guba Bunjo. The heartbeats of Bunjo. Bunjo. He is my gift. Kye kirabo I kyange. sought the Lord. Bible Nanoonya egamba. Mukama. Mbu omuntu omunaku ono yanoonya Mukama. That this soul sought the Lord N'amukabirira. and cried out to Mukama him. n'amuwulira. And the Lord heard her. N'amulokola. And the Lord saved Mu her nnaku ze zonna. in all her soul. Nange nanoonya Mukama. I also sought the Ne Lord. neelayininga ne Mukama. And I led myself to the Mukama Lord. n'amukabirira. And I cried out Mukama to the Lord. n'ampulira. The Lord heard N'addamu me. esaala And he zange. answered my prayer. Bunjo yakuza abaana bange ababiri be nazaale w'omusiraamu n'ajja n'omunyago. Bunjo. Hey. Nurtured my two children. I N'ajja came with. n'omunyago. Gwe tofayo bw'olina I abaana came with the teweegaana baana bo. spoil. Do not deny your children. Sisita olina abaana. No, I don't have. Mpozzi nina abasisita bange yafa nze mbakuza. I'm taking care of my sister's children. Namugambirawo nina abaana aba. I just told him I have two children. Ne mugamba nze ndi mubisi n'akava mu bufumbo. I've just left marriage. Ne mubuulira byonna byonna ebinkwatako. I told him everything that Kati ye concerned ngamba me. bwe namubuulira ebinkwatako kye kyamuwanguza omutima gwe. He told me when I told him whatever N'agamba concerned ono me, omuwala that is why ali I won genuine. over. You don't have to fake yourself. Toyina kwefuga Be you. kyotali. Beera kyoli. Be you. Beera ekyo kyoli. Bannange. Abraham's servant prayed for a specific, be specific, kama mugambe, na hivyo sigenda biddamu, jagenda Tell kuwa the part Lord. of my testimony, because of time mpe abantu babiri basatu babuuze ebibuuzo, naye ky'oba omanya, What you should know, Katonda amanyi amagenda go. God knows your future. The footsteps of a righteous man are ordered by God. Ebigere by'omutuukirivu yabirungamya. Trust in God. Weesige Katonda. Tuteerewo our Proverbs 3:5 TPT. Tuteerewo engero 3:5 mu TBT. Trust in the Lord. Weesige Lean Mukama. not on your own understanding. Teweesigama kutegeera kwo. Nze mwami wange we yajja okuŋŋambira. When my husband Yali came to ayambadde be essaati truthful, ya bimuli he was putting on a flower ng'asibyeko shirt, n'ettaayi had a n'obusawo tie, buno obw'abapasite obwedda no problem and nga naye nga terigudde the bags of the olubege pastors, and naye his shoe was ng'alina lopsided. Katonda. But he had God.
Mukama yanyamba buyambi butaleeta atunga ngatto mu wino naye bwe yandimundeetedde nga yeye nga nagamba ne bwana basindika kigali ng'atya Mukama nja mmufumbirwa. God have not to bring a cobbler or one who pushes a Kubanga cart. obugagga Yesu yabugaba. For it's God that gives the wealth. Katonda atuwadde. God has given us. Buli kaseera abeera afukamira nagamba mukyala wange. Every time he kneels and tells me, my wife. Weebale butangana. Thank you for not rejecting Weebale me. butanjooga. Thank you for not. Because now yes he is. Kubaka akati ye checho. Gwe tomumanyi naye munene. You do not know him. Mumawanga munene. In the nations, a big man. Naye agamba mukyala wange thank you. Akakalenza ako koonyuma. Oyagala bali abajja beevuga emmotoka alina mmotoka ya maama we gy'aleese avuga gy'ajooga. You want those ones that are driving their mother's cars. Mami mpa ngende njoogemu. Mommy, give me a car, may go and show off. Mungamba abagagga nabo bw'oba ofunye mugagga weebaze Mukama. If you found someone, naye ekikulu, are you aligned with God? But the most important, trust in the Lord with all your heart. Can you give me TPT? Oba togirina nsobola ogifuna. Trust in the Lord. Lean not on your own understanding. Acknowledge him. Kanchigaziye. Mwatulenga. Abange ngabe banange ate bano bo basingo nga ba mutindo mwatrenga. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Naye gwe kyoba omanya, but one thing you should know is bright. Amagenda go. Tya Mukama. Va mu bubi kubanga tebabulenga kantu kalungi konna abatya Mukama. Fear the Lord and run from evil, for tebakyayagala kutya Katonda. People no longer want to fear God. Abantu bakolanga bwe baagala. People do things the way they want. Naye ekyama kiri mu kutya Mukama. But the mystery is in the fear of the Lord. Kakati yiino tipiti nze njirina. Chapter 3 of Proverbs. Trust in the Lord completely. And do not rely on your own opinions. Not on your parents' opinion. I have a friend who told me, Sarah, obadde muzigo nga gwe breadwinner. Oyo omusajja ogenda mufumbirwa. Are you going to marry that man? You're going to breadwinner. I don't like him. If they don't like him, it's okay. Is it a man? Ask them, do they belong to you? Let me just think about it and someone takes him. I've been praying. I've been fasting. I've been seeking the Lord. And he has brought them. The heart has told me it's the one. And let me fast. The man came to marry her. Let me first ask my friend. The friends told her, but he doesn't look good. His tooth are not okay. And she lost him. And the man married another person. They are in a good marriage. It took her around 15 years. Play with men. Even women. Do not rely on your own opinion. With all your heart, rely on him to guide you. To guide you. Si mama wo, not your mother, si tata wo, not your father. Nze abaana bange bajja ne bambula because nsaba. My children come and tell me because I pray. When they come to me, I go back and pray. And I ask the Holy Spirit, is this it? And they also seek God for themselves. But not that, marry that one, marry that person. Do not marry a man from your friend because they are your friend. I've told you. Taken you back the word of God. Trust in God. Seek God. Align your ways. Kale ndowooza obujulizi obwo tebukukoze nnyo tebukuboye olina ekyokuyiga kyofunyemu. Ekyokera ddala courtship yawe baagirimu emyaka 3. Only 3 years in courtship. Akati osanga abantu myaka 5, myaka 7 muli mu courtship. Mbu tuli kweyiga, mbu buli omu ali kuyiga munne. Akugambye omuntu nga omuntu asobola okweka emizeegye n'ogiba myaka 2 asobola ogikweka. Okitegedde kuba balina kyabala. Naye omuntu kasita otandika okubeera naye aba takyalina kyakweka ajjayo buli kimu. Kakati ebyo mubeera mu courtship emyaka 8
you are wasting your own time. Courtship minimally emyezi 3 gimala, 3, 5, 7, at least omwaka. Naye banaye emyaka 4, you people, what are you searching? Kiki kyonoonya mu musajja oba kiki kyonoonya mu mukyala ekiri mu byenda nti tokiraba? Olina omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama teyeetaaga holiday ya myezi 3 mbaso amanyi buli omu okuva ku A paka ku Z, ne mu lunaku lumu asobola okugamba oyo ali waati. Okitegeera? So courtship yaabwe njagadde yali ya myezi egyo, myezi 3. Ekirala ye agambye omusajja alina qualities ze naye nga tazirina, kuba yali ayagala ameerera tazaalangako, ate yejjukira yali akavana mu bufumbo bwa swahaba talina qualities. Ate naye Musumba Saala nga ne Musumba Bunjo talina qualities ze, naye ayogedde kintu kimu nti yansanga ninamu quality egi ey'okuba nga njagala Katonda, tya Katonda, nange gye namulabamu yokka, then that's enough. Ebisigalidde gwe byoyagala, simanyi njagala nnyashi, simanyi njagala ng'ali bw'ati, simanyi ali bw'ati, ebyo bibyo nga gwe omuntu, naye quality esookera ddala nnamba emu gy'olina okuba nga otunula mu muntu gw'ogenda obeera naye, omuntu oyo alimu empeke, alimu ensigo ey'Obwakatonda. Bw'aba nga agirina, ebirala byonna gwe byoyagala nga ggwe naye musabire bijja kujja mpola mpola. Naye oyo omuntu omutuufu gw'olina okuba ng'ogenda naye, Mwoyo Mutukuvu kasita aba nga akikakasizza. Okitegedde? Kati wo yagambye myaka 3 mwegi bafumba 34 years she's in marriage. Okitegedde? Kakati si kyangu okusanga abantu abamaze mu bufumbo gy'emyaka. Bonge ennaku zino abantu mu mwaka gumu, myaka 2 baba beekubye dda amateke nga buli omu azze wuwe. Why? Bye yali amulabamu oba bye yali eyagala kabina kaggwako. Waliwo bye yali amulabamu bino. Kati ate waliwo alabye waliwo abirina. Yamulako akabina kati ate waliwo akalina kalinga bbuutu ya mmotoka. Agenda olagaba kati gwe kiki gwe tokyalina waaka ng'agenda n'oli. Naye omuntu kasoba nga omulabyemu Kristo, ebisigaze byonna bisoboka, bisobokera ddala omuntu oyo okuba ng'abifuna. Kale agambye Katonda kasita kulembera, when God goes before you teri kigaana. Yakyalika Musumba Bunjo nti yakkiriza teri kikola si, yamugamba naye g'ogambye oyagala mbeerera n'abaana ayina avudde mu bufumbo bwa swahaba, n'agamba ebyo saagala kuba nga nkola ki, saagala kuba nga mmanya ayina abaana nti ati nfunye ne evidence nti ajja kuzaala, nfunye obukakafu aba yazaalako, ekyo kimmala. So agambye obufumbo is God's mission, era tukiraba obufumbo is God's mission. Katukirabe wano mu byawandiikibwa. Yesu mwennyini ebigambo ebyo yabyogera. Ebigambo ebyo yabyogera mu lubereberye 2:24. Bonna bajja kufuuka ki? Omubiri gumu. Osoma Gy'Eyasisinkanamu oba Omubuulizi 4:9-12, naye ayogera ku ki? Ku partnership. Kale kati abatwala obufumbo okuba nga their personal interest, not God's mission, baba bugaana. Bumala ne bugaana. Obufumbo it must be God's mission, nti yalina okukulembera oba nga mission ye yalina okukulembera. Gwe just oli mukozi, oli mugoberezi. Naye ogitwala nga mission yo nti nze alina okulonda afaanana waati, njagala ali waati, nga weetisse omusaalaba ogwo then ogenda kutomera, ate ebintu biyinza okuba nga ki si birungi. Oyinza okwagala figa eggwako. Beauty fades, oba wadde tokimanyi. Wamusanga si waali, beauty fades. So if you are looking for beauty, ogenda tuuka ekiseera omugobe, kubanga they are more beautiful which are coming. Abalungi tebaggwaayo.
So look for God is what? Fearing man or woman. Noonya omukyala oba omwami atya Katonda. That's all. That's what you need. Gwoba onoonya totunuulira bubiina, simanyi ssente, simanyi nyaashe. Of course ebyo byetaagisa nga gw'omuntu oyinza obyagala, naye ekintu ekikulu, element enkulu kwe kuba ng'ofuna omuntu atya Katonda. Abantu bangi sitaani waatu akoze diversion. Sitaani waatu kubanga agala nga byonna by'oyagala mu muntu tekirimu ekya Katonda, ate nga ye kyatya. Sitaani atya kubanga ofunye omuntu gwe mugenda omumashinga, omuntu alimu God fearing characters. Kati gweyagala bisumuluzo bya motoka, nyumba, ebyo byangu nnyo, ebyo era ajja mukupangira amuleete komekereze ng'ofuuse saddaaka. Kakati point enkulu gy'asinza okukola agambye, don't make marriage your goal. Don't make marriage the goal, but make God the goal. That's a very, very big statement. Totunulira bufumbo oba tolaba bufumbo nga ekintu kyobadde weetaaga oba ekintu ekikulu oba kyobadde ogoba mu bulamu, wabula Katonda yababeera ekintu ekikulu ky'oba onoonya mu bulamu. That's a big statement. Kubanga onootwala Katonda okuba ekintu ekisukkulumye mu bulamu bwo kyeweetaaga ky'onoonya, dde tasobola kuyiwa kuleetera muntu mulala mukyamu, era aba agenda kuleeta omuntu gwe munaasobola okuba nga ate mukwatagana. Naye gw'onoogoba obufumbo ng'olaba nti kasita naafumbirwa nga kiwedde, kuba tubalina basisita asiiba mu kyaki n'asiiba n'akola ki lwa musajja oba lwa bufumbo. Era obufumbo bwe kasita amala obufuna, ye ne Katonda nga bisooka bigenda ku hold, bisooka bipoozingibwa. Naye nti okulembeza Katonda n'oba ofunye obufumbo obwo obadde oyaayaanira obadde bugaanyi, still ojja sigala ng'otambula naye, ojja sigala ng'omunoonya n'okusingawo. Kuba Katonda ajja kumukukolera by'obadde weetaaga by'okoma omunoonyeza ddala, kubanga baayina n'ebisinga ku ebyo. Naye kati ekizibu kyaffe nti kasita ofuna ky'obadde oyagala ng'omugamba well done, thank you, we meet again in luck. We naabulwa ate nja kukomawo. Kale God ndowooza owulidde agambye God's person is not God in desperate, but God's arrangement or aligned. Nti omuntu atya Katonda tosobola mufuna nga oli desperate. Oli awo bannange emyaka gimpitako, bannange abantu boogera, bannange oba oyagala omuntu atya Katonda tobeeramu eyo omuntu, tojja mufuna era ogenda kufuna ebiyaayi. Naye omuntu atya Katonda ogenda mufuna nga oyimiridde mu layini entuufu nga weeterezezza nga ggwe. Kati awo omuntu omutuufu atya Katonda ogenda kuba nga okola ki? Ogenda kuba nga ate omufuna. Okay. N'akugamba be committed to your church. Weeweereyo ddala mu buweereza bw'olimu. Weeweereyo ddala. Tobuukabuuka. Tosabira wano nawali ogenda mu buli kyaki weetega olowooze nti banaakutegulula. Ogenda okukomekereza nga gwe wennyini wakoze ki? Gwe wennyini weeteze ne weesuula. Beera committed mu buweereza bw'olimu. Beera committed mu kkanisa gy'olimu. Omuntu omutuufu ajja kulabika era Mukama ajja kuba nga akola ki? Ajja kuba nga ate amuleeta. Naye waamukuwa. Bino ebigambo bikulu nnyo. Olina okuba nga okola ki? Obiwuliriza. Husband, love your wives. Wives, submit to your husband. Ebyo ebigambo bikulu nnyo kasita oba nga omuntu omutuufu azze. Naye wajja n'otabigoberera, oyinza okukomekereza nga ate ozzeeyo ku siteegi onoonya anaakutegulula ate nga si kirungi. Kansubire obujulizi obwo bukoze bulungi nnyo obw'Omusumba Ap.Bunjo. Naddala gw'omwana mulenzi naawe omwana muwala akyali ku luggya, naawe aweddemu essuubi, wazaalako olowooza nti oba ozaddeko teri asobola kulaba, kiba kiwedde. Wakyaliwo essuubi. There is still hope. Gwe mukutu gw'oliko, jagala ojje ng'osuubira
buli wojja ku there is still hope manya buli ekyolooza nti kikulemye nga ggwe bayibuli egamba ebitasoboka eri abaana b'abantu bisoboka eri Katonda. Ye muyinza w'ebintu byonna nga n'obufumbo bw'oyagala mw'obutwalidde muyinza wa bintu byonna. So muyinza w'ebintu ebimu nedda bintu byonna. Kati kiki ky'olina okuba ng'okola eri omuyinza w'ebintu byonna? Kumuwa bulamu bwo. Muwa obulamu bwo abeere omulokozi era mukama waabwo, obumukwase byonna obimuwe abeere omuyinza waabyo. Bwe tuula weereza Katonda mu kanisa mw'oli, kakkana sala pressure to papa, don't choose by desperation. Tolonda muntu lwakubanga olaba aboogera nnyo embeera emyaka gigenda, nedda gwe lindirira Mukama, lindirira mu kaseera akatuufu omuntu akwagala avudde eri Katonda. Ebyo byonna bye bakwogerako tajja biwulira, okitegedde? Ebyo byonna gwe byolaba nti oliko damage, ye ajja kulaba nga Katonda yakuwunda, ajja kulaba nga decoration. Buli damage gy'oliko yajja kulaba nga design. Ng'ozanya ne Katonda ng'akusindikidde omuntu. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero kubanga wanjagala n'onfiiririra. Bayibuli egamba wammanya nga sinnazaalibwa. Isaaya atugamba whose report shall we believe? Alipoota y'ani gye tunakkiriza? Bantu balina bye boogedde mu bulamu bwo, tojja fumbirwa, you will not make it, tojja zaala, tojja kola ki. Ebyo bye baana b'abantu. Naye waliwo omuyinza w'ebintu byonna. Wagamba nti ye teri agamba nedda. Wagamba nedda teri agamba nti ye. Mukama nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabwo. Onsaasire obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi guntukuze. Njatula n'akamwa kange nti ndokose olunaku olwaleero. Mwoyo mutukuvu muŋŋamya onkulembere mu lugendo luno olw'obulokozi mu Kristo Yesu. Omwana Katonda omuna tusabidde. Amiina era amiina ddala. Ndowooza obujulizi obwo tebukoze bubi nnyo, oba nga tebukozeemu omulimu, baako gw'obusindikira. Oyalowooza nti tajja kuva ku luggya. Wakyaliwo essuubi. Mu ddakiika ntono kaneetoololemuko katono. Wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako amakya amalungi. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Eri gwe Katonda gw'awadde obujulizi, osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe. Olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.